Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Ali ku Mabirizi Herbal Products nkubuuzaako mukwano gwange kansubire gy'oli. Oli bulungi senga abasalebu senga nannyini birungo tuba tugguse. Twogera kati ku bukyafu kubanga bannaye obukyafu buyitirivu mu baami n'abakyala naye okusingira ddala abaami. Bannange abaami kambuuza ekibuuzo. Lwaki temumwa? Lwaki temusala? Lwaki temunaaba kutukula? Lwaki muunya obumwa? Abaami lwaki muunya enkwawa? Kiki ekikubeeza n'ebinankani ebyo mu nkwawa n'otabijjaamu? Baami bendiko, abakyala kambaleke kubanga ennamba esinga mu bakyala nnyonjo, naye ate abaami bannange kyayitira temusala. Ebya wansi n'eby'omu nkwawa temubisala. Bw'osanga oli alina ebirevu tabisala, biba bikyafu, biba bisakaatidde yenna ng'asakaatidde. Abasajja muwunya ebigere, muwunya ebigere n'osanga oli najjamu engatto mukwano nga teyogomba teekawo nnyindo yo, ng'era bw'otegeera nti agenda kuggyamu engatto ennyindo ebeera eno wooti. Lwa nsonga ekigere kikola ki? Kiwunya okufaako obufi. N'osanga oli stocks n'agyambala omwezi mulamba nga teyozeddwa. Agijjamu leero, n'agiddamu enkeera, n'agiddamu. Olugoye n'olwambala omwezi mulamba. Ng'osiimula lusiimu oluusi n'obutasiimula, n'oyita mukubo wonna ng'otuba mikwano, mweyonjeeko. Kubanga ate oyinza osanga omukyala gw'olina nga tasobola kugamba nti munnange oli bwoti ne bwoti ne bwoti. Kino ky'okola, kino ky'oli sikyagala. Oluusi n'akugamba n'omuyisaamu empi. Toyagala kukola kikumanya. Nze gye nakulira waliyo omusajja ng'asala enkoko, ng'ayokya nkoko zino ez'okukkubo. Twamugulangako obuwoowoolo, nkoko nkulu n'ebibumba. Naye omusajja oli nasaasilanga mukyala we kubanga yalinga ku muliro bwe bati, nga bw'ateekamu enkoko bwe bati wakutulukutika entuuyo natuluka. Yalina ebirevu, entuuyo zonna nezikulukuta, nezimukulukutako yenna. Yateranga nnyo okujjangamu essaati ng'ali ku ogwo omulimu, naye nga waakola wato siimuula entuuyo. Muno kwe nategeera nti omuntu alina n'enviiri eza white, nti aba n'enviiri eza white nga kingi kimeze, kirimu n'enviiri zino enjeru. Kati nasaasilanga mukyala we ne ŋŋamba, naye nali sibimanyi, naye kati we nategeera ne mbitegeera. Ne ŋŋamba naye wabeeredde bw'ati mu nkwawa zino abantu ze balaba, naye ate eri abantu bye batalaba. Kitegeeza osobola n'ossibayo ekiswayiri. Ne kinyuma ate nno osala bulungi layini n'osiba enviiri. Era osanga yakolangayo budizayini. Ayi tunaagamba ki? Naye bamikwano, obuzibu bw'okubeera nga toshevinga, owunya wansi eyo, ate nekirala totukula. Mwe abasajja abaagala obbanuuna wansi, mutuufu ddala omuntu olukuteekako ennyindo ye, akasu ako bwe keegatamu n'akasu keeri yennyini akali olulino, ate kifuuka ekirala. Olwo gufuuka gusu, gufuuka kuwunya bubi. Twafuna obuzibu nti omusajja bw'ogenda emmanju temwagala kutawaaza abasinga, mugamba by'abasiraamu, naye okutawaaza kiri part of buyonjo.
kati gwogenda n'okola emikolo gyo gy'okoze n'olyoka okwata tipi n'oyisayo bati tewatukudde toli sure nti wakoze eki watukudde n'oyambala empale kyokka ekyewunyisa n'oddayo ewaka n'otanaaba n'osula nga tonaabye golobwa weesiimudde kaakati mukwano ojja keera ku makya si gwe abala mu mpale otuuyanidde wasiibye n'otuuyanirira obukokkoliko ne bukola ki ne bukwatayo aye tonaabyeyo the same time alowooza okukofuka eno woyise omukka bwona bukyafu ogenda okukeera ku makya nga wenna obembedde kyokka nno tolina nsonyi n'oyagala n'akaboozi okanyumya ekiro n'omwana w'abendi wasiibye musana nga okuntu odda muno odda muli otambula odda muno odda muli toterera wamu okomyewo tonaabye waka weebasengayo wazze kyokka ate ogenda kwegatta n'omwana w'abandi oyagala bw'agaana luki lutalo eriyo n'abasajja bookako okusenya genda osenye sijja kusenya genda osenye nasenyezza dda nakulimbalimba ng'omwana omuto kumbe tannakola ki tannasenya naye ng'awulira okusenya kizibu gyali oba mulimu munene gyakola ki gyali n'okunaaba banna ng'osanga omwana atanaaba n'ogamba bannange kiki kino oba omwana akiragala kunaaba kumbe kitaawe oba nnyina akalombolombo kakola ki kaaveeyo akaze kaviira ddala wali eri kuki ku muzadde so mikwano munansonyiwaga kisiza obubi naye nsuubira byonna byenjogerako bituufu sisuubira wabula byonna byenjogerako bituufu akirimu obiraba ate gwe atakirimu gwogamba tebikola ki tebiriyo weebaze Katonda nti yakuwa omusajja oyo omuyonjo yakuwa omukyala oyo omuyonjo naye ekintu kweyonja ekyo tekisangika batono nnyo abakikola batono nnyo abeeyonja naye nga ki ekigaana okweyonja gwe omuntu ali eyo ki ekigaana okuyonja omubiri gwe ate nga weweeyonja gwalabika obulungi eri abantu nobayitako nogamba gundi oyo muyonjo bannaye omuntu oyo muyonjo bwekimanyi omuntu asobola n'okwagalako obuyonjo oba okimanyi omuntu asobola okukwetamu olw'obukyafu bwo n'akukyawa maka mangi agafudde olw'obukyafu mu basajja kati njogerera abo abakazi abatasobola kwogera n'omusanga ng'ayonjeza bulungi obuli bwe nojja nobubakamu n'ekisooto kye tomanyi webooza amasuuka oluusi tomanyi na bbeeyi gye bagagula nojja neweebakamu n'obukyafu bwonna n'ova eri n'ekisooto kyo nga woovudde wabweru wojja n'otuba mu nnyumba olw'okuba oli musajja ewaka olina okusajjalata munno yaakasiimuula neweebuuza oba wawasaka usigala ewaka neweebuuza oba gwe totegeera ate muba mutegeera lwakuba mubikola bujoozi mwe abasajja abamanyi nti nno wobeera omusajja olina kusajja atana kulinnya abaana babendi mu mitwe ku mutwe mukyuseeko bw'oba wasiza omukazi oba tewasiza kyakutulugunya oba tewasiza kyakubonaabona ne bakuwoleza bakuyonjeza bakoze eki kyokera bye bakuyonja gwe tobiraba olabanga gwe babonyaabonya noddala onomya yantama oluyonjo olwonjo lwalina luyitirivu kumbe gwe wamanyira gegera mannyo oyinza osanga gwe gye wakulira si gye yakulira yakulira mu bantu abategeevu abamanyi nti n'omuntu yeeyonja gwe ate n'akusanga maama n'agezaako okujjayo n'ogifuula empanana n'olufuula oluki olutalo bannange mweyonje omuntu woomerera bw'ofunira ekyoya nekituuka n'okumera ku nsigo zo kuno kungulu kuno ne kujjako olwoyaloya kiba kisuse kubanga ze zikyasinza okulwawo omumerako obwo obuntu zirwawo akakatundu ako wansi kalwawo omumerako obwo obwoyi kalwawo naye nayona wansi mu mbala kaseeno newaayo ng'ejula waati akanankani
wonna wajjudde obwoya paka eno mu kabina yonna nga wajjudde obwoya olw'okuba oli musajja nawe mumanyi n'okugenda emanyi ne muteesangula puleeza mmwe ne zijjiramu pupu omukazi n'akebera neba netata gundi taakugambe n'ayoza kankubuyozangako bbi w'omwana omuto naye bbi w'omuntu omukulu nekola katono we kati kawunya basajja mmwe mweyonje enkwawa zimwe ebyoya bisale shavinga bulungi senya amannyo ate oba osenya amannyo gatukule enviri zisale amatu ganaabemu temumanyi kuweeyonja temubitegeera ddala amatu ganaabemu oyinza osanga omusajja nga ajjudde omwoya guno ogw'omunyindo guno ogufulumyeyo n'okufulumayo we bati kati omwoya gufulumyeyo eno wanaweerawo ebirevu nabyo nga bikuza okufa ku biyimuse kati nebijja nebyetolaana we bati ne bijja abebirevu sibavuma naye ebirevu birina okuyonjebwa kuba newasakaatira kati neno yonayona newakolaki newasakaatira kati nga wano newaba ali emmere ekoona ku biki ku birevu bineeno ng'ekoonako ng'ojula kuwenjulawo oti oyiseewo ate abo tebaagadde kiisi woowe aleeta omulevu gwo wonna n'otunya woogenda otuteeka akamwako jjukira omubiri ogwo omungi gukola ki guwunya kati munaye gwe oluleeta ogenda oluli awunya toyagala mumugamba omutya n'otandika owaniikiriza ennyindo wooti olwo n'oleeta kiisi nga mutufu olinga tamanyi kugikuba kumba omanyi ekyokukola okimanyi naye olw'okuba embeera omuntu wogyalimu embeera omuntu oli omusanzeemu yekuletera okubeera ngaokikinaza ennyindo n'osanga abantu nga mukikola naye nga omuntu ogw'omukazi kuli eno bwagazaako leeta akamwako ng'oyongerayo nowooti otuuka ekiseera n'ova ne ku mulamwa n'ogaba bannange kiki kino eno embeera gye natondera okubeeramu bamikwano mweyonje ate mufeeyo n'okwejjanjaba nagamba eddagala ery'amaanyi ndiina eddagala eryongera ku sayizi weeriri eddagala eriwonya akasu weeriri eddagala eriwonya akasu mu kamwa weeriri eddagala eriwonya okuwunyisa ebigere weeriri kati gwe kiri gy'oli okukola ki okwejjanjaba 0704737114 ye nnamba y'essimu gy'oba oyitako 77363951 nayo eyitamu itakwezo osobola okubeera nga ofuna okuyambibwa tewerabira nti gwe ayagala okubeera nga oyambibwa okujjanjabwa delivery zonna zikolebwa mu nsi zonna wonna woba oli tusobola okutuusaako eddagala ndi mulago ku 24 eno nga ku kyaki ya Kakande wensangibwa tova ku Mabirizi Herbal Products sharinga video ate olaikinge mbeere bulungi mweraba